Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bw'abakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Nkola bino bulwadde. Obulwadde ndabe nabo mukwano obulwadde bunnumye. Okutwala kati omwaka gumu n'ekitundu kubanga baby kati akuze. Tandi achakuye. Obadde mama nakuwa ekyokulya? Ndakula kuduka. Akwese? Ndakula kikomando. Wakula ku kikomando. Wali omwana mwe kikomando Simon. Omwana ga kikomando. Ujja kikomando. Mama yakugulya ekikomando. Tate yanduli. Wanze? Nje kikomando. Oluvannyuma lw'okuzaala baby kati awezezza omwaka gumu n'emyezi nga 4 nasanyalala okuva mu kiwato mpaka wansi n'emikono gino engalo tezisobola kukwata situula siina kyonna kye nsobola kukola wabula bantuuza butuuza n'okulya bandiisa buliisa. Yeyo embeera gye mpitamu ey'okusomozebwa siina buyambi bwonna. Ne baby baamutwala yafunako amulabirirako omukyala. Televu nga bwe twakugambye nti tuli mu kutalaaga okuba okukyayirako kwabo abamu abantu bemuze nga mulaba ku Wonders abali mu bwetaavu. Tuli Saturday igenda kubeera Christmas igenda kwenda ku mwezi 25 kale no omu ku bafaani baffe oba abafaanizi baffe abakiikiridde yasazeewo kwabo abamu betwalonzeemu nga kwe kuli omukyala Hadija Nakabazi. Ono omukyala tumujjukira nnyo yasanyalala yafunamu obuzibu nga amaze okuzaala omwana omwami we n'agenda. Kale abakyala abali eyo mukitegeera bulungi nnyo. Uzadde omwami yagenze kwegamba oli awo ebizibu ebimuliko ye nga ye yabinyumya era nsubiramu bitegeera bulungi. Kale tuze wano eno tukukyalireko abantu bano mbaleese nga bagala okulabako. Amanya yanze Nakabazi Hadija nga nasanyalala ekitundu kya wansi kyonna n'engalo zino nga tezisobola kukwata bulungi. Oluvannyuma lw'okuzaala baby kati wa mwaka gumu n'emyezi 2 naye mbadde wano nga sirina buyambi bwonna era mami ono azze antambulirako azze anambulako naye nsanyusa obalaba okunnambulako Mukama abawa omukisa nsanyuse nnyo mubale nnyo mwebalire ddala. So okuva wetwava wano eno waliwo ekibadde kigenda mu maaso ku treatment embeera eri eti? Era treatment gye walekawo yeeyo mami n'eddagala kati libadde ligenze likendeera wasigaddewo lya wiiki emu. Eddagala nga lya mwezi limalawo ssente mmeka? Eddagala nga lya mwezi buli kabokisi tukagula emitwalo 2.5. 2.5 buli wiiki lyemmira. Buli wiiki omira eddagala lya mitwalo 2.5? 2.5. Emitwalo nga 10 mwezi? Wangi mami? Emitwalo nga 10 omwezi? Yona abala ddagala liri lyokka. Eddagala lino lyabala likola ku ki? Naye ate nze kale amakerenda gembadde mmira agampa amaanyi gembadde mmira kale go just naye nga eddagala libadde terinaakwoggwayo. Ate musawo lyagala tulina okubeerako n'omugongo guno tulabe naye obuyambi obadde tebuliiwo.
omwana akapiira kamuluma kajja kukyusibwa nenga sente bali tuwala kukyusa akapiira mukwakyusa sente emitwalo 3 bana madina bako accident nga sikyatambula nabo kuna accident madina ngendi waka kazaka akapiira bakakyusa bulidde emitwalo 3 n'ekitundu but generally owulira otya naye kati okuva natandika eri eddagala mbadde mpuliramu ku maanyi mubiwulidde bulungi osobola okumuwa kati n'ekintu kati nga bw'omuleeteranga ekyokulya ng'ekyo n'omukwasa mu ngalo asobola okweyisa ate tasobola kukola ki n'okutuula asobola okutuula atuula lwaki atasobola bukyali tasobola kukola nga otumutuuza ng'agwa bunaye kati atuula n'alwawo kati ekyo yali tasobola kukikola naye okuva lwe yatandika eddagala lyeryo ligenze limuzaamu amaanyi. Okay, ebyomukyalo ono baneebwa ebitubo bibiri gwe ali eyo nga olina kyosobola okumukolera okubanga okyusa obulamu bwe addemu aterere nga bwe yali addemu atambule addemu atuule bulungi addemu akwate bulungi omwezi ddagala lya mitwalo 8 mmeka omwezi ddagala akozesa lya mitwalo 87 naye ng'oggyeko eddagala tulina renti tulina ebyokulya kwegamba bingi ali bubi nooza mubiwulira atandio lyabadde yamugobye so osobola okuba nti ate naawe okolako ekyo kyoba osobodde tusobola okulaba nga tumuyambako okozi wabeera omulwadde ate n'abeera nga yeralikirira rent yeralikirira ebyokulya nakyo kizibu bane mubitegedde bulungi era kyagala okwogera sinjagala okusaba abatulaba mwenna banayo n'omukyala naffe eno embeera gyayitamu mbi nnyo oba osobola okuyamba banduyamba obiwulidde ensonga ezo nziwulidde omukyala namulaba naye nga embeera gyayitamu sennungi kubanga abakyala bonna abali eyo bamanyi obulumi bw'okubeera nga olina abaana naye nga tosobola bayamba ate naye weetaaga muntu wakuyamba ate nga tokola ng'olina okubeera nga osasula bills gwe maama gwe taata ate ng'oli mulwadde kati kyenja okusaba abantu abali eyo abatulaba bw'oba nga olina ky'olina bw'oyamba omuntu tokendera ku kyekyo ky'oba olina tiwonakwata 10 n'oliwaayo oba 5 oba 3 ng'ogayina nti ng'ebyo bikendera nedda naye ate buli oyamba omuntu katonda akwongera okugaziyiriza ate nagwoyambye naye nadda muki mumbeera ennungi so kakati nsaba abatulaba mwenna bambi nga mbeegayirira omukyalo ono yonna ng'olina k'oyina ndowooza alina ennamba kuba muteera sente bambi mubeere nga mumuteerako bwena 15 oba mutwalo oba emitwalo 3 kwakati nga tuwulidde akapiira buli wiiki yetaaga emitwalo 3 n'ekitundu n'omuteerako 3 ekitundu nomanya nti nno ekyakoze eki akiwonye nomanya nti nno renti omuteereddeko ebiri noli waateekako eza renti nezikola ki nezirabika kubanga muntu munaffe embeera teyakola ki teyagyeyagaliza yajja buzzi so mbasaba mwenna abali eyo bambi mubeere nga mufuna omutima ogukola ki ogumuyambako omukyalo kubanga ali n'omutima gw'omwana gw'abaana twaba bayamba kiba kibi nnyo kiba kimulumi. Okay, nsaba mumuwe kyemusobodde okuba nti ate mumuleetera mukwasa. Okay. So mukwano abantu bano basazeewo nga tuyingira Christmas ate nga tumalako omwaka ne bagamba akatono ke balina kabatooleko baweko kwabo abali mu bwetaavu. Naffe abamuliko tuli bamaama nga bootulaba naffe betuddukanya bingi twatani ngenza kunoonyeza abaana kyakule nenga ku accident ono abataliwo teri akyusa teri ayamba kati naffe tulina okubeerawo mu buli mbeera yonna okulaba nga atereera nekirala mami kale muno mukyusulamu bwomu ate kati mbeera ndi wakukyusaako
ntunula eri sayidi olumu kutunula eno mba mpulira nga wannuma singa mba nfunyeeyo kale omuntu gwe sikulobera naye bane tusaba n'obuwembeefu okufunayo omuntu ayinza okutusasulira omukozi omukyalo ono yetaaga omuntu amuyambako bano abantu bafumbo bo oba basimanyi basingle mothers balina obuvunaanyizibwa balina abaana so bajja emisana ne bamuyambako naye kiro alina okusoomoozebwa so tusaba tufuneyo omuntu ayinza okusasulira omukozi abeere nga ayambako omukyalo ono kuba ate nakyo kiyinza omuleetera obuzibu okay toyanza nyo toyanzeege gwaminasabi neyanziza byonna esimu zembadde kubira olutakya bamannange neyanzeege aya wakiikiridde abantu yongera okubeebaza bategere obubaka gye kuva era boosijjako wakubeebaza abaana ba Reflex Uganda nja kusigala nga mbeebaza ebbanga lyonna kubanga bambi okwerekereza akasente n'oyamba omulala n'abantu buli muntu aba n'ebizibu bye naye olinasawo nagamba nti kankwatewo guno omutwalo gineebiri kigende giyamba omuntu omulala kiba kyamaanyi kiba kyattendo abaana ba Reflex Uganda mwenna mbatumiddeko mbaagala nnyo era nga mbasaba tusigale nga tukola omulimu guno eno kubanga buli wotekako omuntu omulala akamonyumonyo ku maaso ku feesi ye ne Katonda nawe akola ki akwongera mbebaza nnyo okuneesiga ate ne muneesiga nekino nkikole kinkikole naye ate era neneebaza n'aba Wonders Just kubanga singa simmwe bano tetwandikoze eki tetwandibalabye tetwandibategedde naye olwokubanga mmwe emikutu gyammwe kwe tuyita ne tukola ki ne tubalaba ate naffe ne tubaako ne kitukola ki ne kyetuwaayo kozi nekyala kyenja okusaba abantu abali eyo ng'oyinza okugamba nti olina akasente katono tekasobola kuyamba naye kasobola nga wenna bagambye nti gwe nange oli eyo ng'oyagala okuyamba omuntu osobola okutujoyininga kubanga ssente ze tutwala si nnyingi omwezi tutola emitwalo 2 omwezi naye omwezi gugenda okuggwako musobola okubawo n'emitwalo nga 3 gayamba omuntu ate nga wobeera omu oba n'emitwalo emeka 2 era omuntu yenna ng'agala otweyongako asobola ku inbox nga ku WhatsApp yange eri 0752 6 22 6 amanya Safa Muhammad Bale na chikide Reflex Uganda. Tuyanza nyo tuyanze gendo za tugenda kusuka wao naffe twongera okubeebaza. Njagala okwebaza bonna Mukama abayimiridde nange Mukama abawa omukisa abagulire w'enzigi Mukama Katonda yeebale nnyo yeebalire ddala yeebale nnyo. Mami nsirina kyenyinza kukugamba nti oba kikubanga ombeereddewo tokowa amasimu gange tokowa butanziramu nekukabira mu mbeera yino ebaddewo nago ku accident naye nga nekula bwekuluzi nasanga muganda wange oli netaliiwo nga omwana baali omwana we ng'agenda kufa nga ndi ku oxygen ngudde ku accident sister wange ng'ali mu bukyafu tewali ayamba neŋŋamba Mukama singa lucha mukyalo no natambula yenena walinga wawunya yenanga mukyafu naye okugulu kuno nakusiba nenkusiba bwenti nentandika omulimu naye saba bonna bonna abali eyo bannange tweyanziza obuyambi bwaffe tweyanzige so twongera okubasaba okutukwatirako kyetusobola osangayoonye nsobola okumulongosa nemunaza nekola kyoluusi nfumbya akammere bwenti nemuleeterayo kensobodde mbadde nsaba tusabeko ku Katonda asaasira omukyalo ono abeere nga amusuusa kuba nti mukyala musiraamu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Ya Allah ya Rahman ya Rahim byonna gobireeta goleeta obulwadde ate ag'obuwonya tukusaba n'okusaasirako n'ekitiibwa kyo omukyalo ono mulwadde era ng'omulamu buli kimu kyayitamu tukusaba omuwonye omusuuse eddagala abasawo lye bamuwa lisobole okubeera nga limukolera
abeere ng'atereera addemu okutambula addemu okubeera nga alabirira abaana be abeere nga naye yeeyamba abula nga tebayamba muyambe kuba tukkiriza nti gwe akisobola. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amen. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.